Anirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza ntegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Baganda bange mbaagaliza wiikendi ennungi kuba nkimanyi abasinga muli mu ggandaalo lya wiikendi. Uganda evuddeyo ne advisinga bannayuganda abatravelinga mu ngendo ez'ewala eziri abroad, babakubirizza ne bamenya ensi 5 ze mutalina kubanga musaalimbirayo. Ensi 5 ze bamenye mulekeraawo okutwavolinga mu ezo ensi 5. Ngenda kubanga nga kuleetera naye nkutegeeza nti yonna yonna gy'osinzira okuba ali e Saudi Arabia, ali e Qatar, Oman, Dubai, mwenna mbaanirizaako ku Yugi Updates TV. Gwe atanaba kuba ng'osubscribinga kutegeeza nti genda mu maaso osubscribinge. Kaakati nno Minister of Foreign Affairs yavuddeyo n'anokaanya ku bannayuganda basobole okuba nga bakonsidalinga eŋŋendo zaabwe ze batambula. Bagambye ensi zino wammanga munnansi munnayuganda yandibadde alekeraawo ozitravoulingamu. Muno mwe muli Sudan, South Sudan, Lebanon, Israel ssaako n'okuokipayinga Palestinian land, ettaka ly'Abapalesitaani eyo yonna region eriyo mu Palestine, olw'ensonga nti nno region eyo yonna yonna erimu Ukraine ne Russia. Ebagambye nti mulekerawo okusaalimbira mu bifo ebyo mu mawanga ago. Sources nnyingi zimaze okikonfaminga nti gavumenti yavuddeyo newa advise masekati mu ebyo mu ntalo n'okulwana okugenda mu maaso mu nsi ezo. Ne Uganda nga mw'ogitwalidde yasazeewo okuba nga eregulatinga security advice mu authorities okubeera nga bali ready mu nsi ezo ne mu regions basobole okuba nga bakonsidalinga movements zaabwe, basobole okuba nga bakonsidalinga movements zaabwe ez'eŋŋendo. Kitegeeza ki? Bagezezzaako okuteekawo engeri ya security, baprovidinga security ku ezo ensi ze bakuwadde. Bagambye nti wonna kanaakutanda n'osaalimbirayo, bo tebalina security gye bajja kuwa nga bo bannayuganda, okuggyako okukulabula n'olekerawo okusaalimbira mu nsi ezo olw'entalo n'okulwanagana okugenda mu maaso mu regions ezo omuli olutalo lwa Ukraine ne Russia. Muno nga mwe muli Lebanon, Israel ssaako n'ettaka lya Palestine, region yonna yonna etwalibwa ssaako ne regions ezitwalibwa Ukraine ne Russia. Bagambye entalo zisusse era kasita kanaakutanda n'osaalimbingira eyo tebajja kuba nga bakuwa obuyambi, bijja kuba tebibakwatako nga ggwe munnansi, kitegeeza ojja kuba osigalidde ku lulwo. Mu kyo kitegeeza ki? Nti ennwana zino zigenda kuba nga zikoza transportation abadde bagenda mu nsi ezo South Sudan, Sudan okulaba nga mukakkalabya emirimu gyammwe. Kitegeeza kigenda kuba nga kirina engeri gye kikkirizaamu ekonomi y'eggwanga ssaako n'abadde bakolera e Lebanon, Israel, abo bonna bonna kitegeeza nti bakubanga balekera okukakkalabya oba okukalinga bizinensi zaabwe mu ago amawanga mwe muli Ukraine ne Russia olw'entiisa egenze maaso n'okubaawo ku lutalo luno olutaggwa okuva lwatandikawo. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. So kitegeeza nti nene ensonga togitwala for granted, sharinga ogiweeko munno asobole okuba nga ategeera information eno, si lwa kubanga okuba nti amaze otuteekayo ssente ng'ayagala kutravolinga abroad si kizibu nnyo gikansolingamu tiketi yo n'osobola okuba nga obulamu kyekikulu kyekisinga. Osobola okukola buli kimu ng'obulamu weebuli, naye ewatali bulamu tewali kiyinza kukolebwa. Osobola okutravolinga ggwe n'olemerako n'otuuka eri kumbe obulamu bwo bw'obadde otwala eri ng'obusitudde obulunyisizza endege ogende obuweeyo munnange oleme bukomyawo. Kakati
ensonga eno temugitwala nga yakubalaata. Olutalo lunyinyikidde mu regions ezo naddala olwa Ukraine ne Russia ne Israel nayo entalo zisusse. So baganda bange mbakubiriza tutwale ensonga eno ng'ekintu ekikulu ku lwa security issues n'okubulamu bwaffe. Jjukira nti nno tiketi eyo gy'oba oguze, ssente ezo n'omusolo bivunaanyizibwa ku gavumenti, gwe tebikkwatako, naye ate obulamu buvunaanyizibwa ku ggwe. Kati olina okusalawo n'okola opinion n'olondako ku opinion ezo ebbiri n'okola decision ku ki ky'oba oleka, otaasa obulamu otaasa tiketi. Baganda bange abali mawanga ago ag'ebweru, nyongedde n'okubalaatinga nammwe mwebeereremu. Abaasangiddwa nga muli mu mawanga ago mwebeereremu bannange. Entalo zisusse entalo, kitegeeza tambula nga weekuumye, weebeereremu. Mbagaliza weekend ennungi, naye kye muba temukola temuva ku UG Updates TV. Abatannaba kuba nga musubscribinga mbakubiriza mugende maaso n'okusubscribinga, musharinge, mukomentinge mu mikono gyange mwenna abali eyo. Mbagala nnyo, temuva ku UG Updates TV.